Abazzukulu bange bonna n'abantu abandaba ku mutimbagano guno, amannya n'eddoboozi bampita Mwami Jemba Lumira Mayingo, Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Mikwano gyange abalungi nze obbategeeza nti kigambo kye bayita lubaale, lubaale aluma ate lubaale kintu kizibu nnyo abantu ekibannyonnyola. Kyova olaba nti basawo bannange abali mu ggwanga babatereeza lubaale, abamu ne batatereera. Naye lubaale kye kintu ekitali kyangu, ate lubaale kye kintu ekyangu. Kubanga lubaale bw'oba omutereezezza ofuna emirembe era ofuna emikisa ne weeyagalira mu ggwanga lyo, n'obeera nga weeyagala buli kimu kyonna n'okifuna. Nze wano wendi ebugabo omulimu gwange gwe nsinga okugaba, nsooka ntereeza ddala emikisa ate ne ntereeza lubaale w'abantu. Kubanga nze Ssenkulu atereeza lubaale w'abantu era nze Jemba Lumira Mayingo atereeza lubaale. Ntereeza abantu bangi nnyo, abamu bavuze amamotoka, abamu bazimbye amayumba ag'ebbeeyi, balina bizinensi olw'ensonga nti lubaale oyo mmanyi ensibuko yaayo. Era ffe nga ffe abasajja ab'eŋŋonge omulimu gwaffe gwa kutereeza lubaale, kubanga ffe bajjajja ba Buganda era ffe kye tukola kutereeza lubaale oyo omuntu n'ajja n'atereera. Oba ozze ku nsonga ze ez'omukisa, ezo nazo nzikutereereza n'ogenda n'obeera bulungi naawe ne weeyagalira mu ggwanga lyo. Mmwe abaana abawala abatalina bufumbo, nammwe mbakolera mbawa eddagala lyammwe oba mbakebera ne mmanya kiki ekibabonyaabonya kwe nsinziira okusobola okubawa eddagala eryo erisobola okubawa omukisa. Mikwano gyange abalungi abali mu ggwanga Uganda, mbategeeza nti eddagala eddungi weeriri, ate tulina eddagala nga ffe abasawo b'ekinnansi. Era kyova olaba nti abasawo b'ekinnansi kati mu kaseera kano tugenda tubategeeza ku mulembe gwaffe guno gwe tuliko mu bukulembeze bwaffe. Tubagamba nti alemereddwa endwadde zonna ziwe munno, kubanga buli omu alina ky'amanyi mu bujjanjabi. Era kyova olaba nti nange njjanjaba, ate mbategeeza nti bannange mbabuulira mujjanjabe bulungi abantu baffe basobole okuba nga bajja nga nange bwe bajja ewange, nange ne mbeera obulungi ate nammwe mubeere bulungi abasawo. Obubonero obw'enjawulo, oyinza okuba nga olina ssente ne zitandika okuba nga zikudduka ne zikuggwaako, n'otandika okufuna ebizibu eby'enjawulo, n'otandika okulwaza abantu ng'ate tebawona naye ng'ate basobola okuwona ennyimbe. Ekirala, oyinza okubeerawo omukyala wo n'akuvaako n'atambula n'agenda, oyo naye lubaale. Ekirala, oyinza okubeera ng'obadde ng'olima, ng'oli mu nnimiro olima naye ng'olina ebirime bingi nabyo ne bigaana okubala, oyo naye lubaale. Lubaale alina ebintu bingi, obubonero bungi bw'aleeta. Era mukwano gwange bw'oba nga ogudde ku bizibu eby'enjawulo nga buli kaseera bakusiba, tova mu makomera, oyo naye lubaale. Kyova olaba nti dduka mangu bunnambiro ojje wano ebugabo, okyamira wali ebbombo n'ojja n'onsisinkana nze Jjajja Jemba Lumira Mayingo, London Jjajja. Era wano wenkolera bammanyi nga London Jjajja, kubanga ekifo ekiriwo tewali akirina mu ggwanga Uganda ng'abasawo b'ekinnansi. Seeyagadde bweyagazi, naye mbategeeza nti mbalaga nga nze omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi, nina obbalaga ekifo kyange kye nkoleramu, nammwe mujje mukyesiimiremu, kubanga bw'otuuka mu kifo kino omanya nti sigenda kuvaawo leero wendi emyaka gyonna, ate ojja kujja otereezebwe ofune. Bw'oba nga toteredde jjangu, kubanga omuntu ayinza okugenda e Mulago ne banoonya olumbe ne lubula, naye oluvannyuma lwabwo mu kunoonyereza ennyo olumbe ne lulabika n'olujjanjaba ne luwona. Bannange mbabuulira, bannange abantu abatujjamu, mwagale nnyo abasawo baffe ate mubawe ekitiibwa mu nkola yaabwe gye bakolamu, kubanga abasawo abo si be beewa obuyinza okujjanjaba, okuggyako ng'oli mu fere yatandika butandisi okujjanjaba. Naye ffe tulina amaanyi ag'enjawulo aga Katonda ge yatuteekako okusobola okuba nga n'omukono gwe yatuteekako okujjanjaba bannayuganda. Abaana abawala ebiseera bino oba ebiseera bino bye tulimu n'ennaku zino ze tulimu, ekizibu ekiriwo mu ggwanga nti abantu tebamanyi
tebamanyi nsonga zibaleetera kizibu ekyo naye ng'ekizibu ekimu kiva ku lubaale. Ekirala empisa z'omuntu oyo gw'owasizza ayinza okuba nga talina mpisa, omusajja n'amukyawa olw'empisa ze embi. Oluusi ayinza okuba tayagala kukola, omusajja n'amukyawa. Oluusi n'omukyala ayinza okusaba omwami omulimu naye ng'omwami lubaale yamuzingazingako dda, talina ssente zamuwa genda kukola. Omukyala neyeekyawa n'agamba owaayi kanve wano ngende nnoonye amagezi agenda nnyamba ngende ntandika okukola. Kubanga ebintu biri bibiri, ti bwe mubeera awaka nga mwenna mukola ssente eyanguwa mangu okwala. Era twebaza omulembe guno gwe tuliko, omulembe omutebi, twebaza ne gavumenti eriko nti egezezzaako nnyo okusomesa abantu n'okuzza abakyala mu maaso okusobola okukola emirimu gyabwe. Kubanga edda abakyala babagambanga tokola kino, tolya nkoko, tokola kino. Katugamba abakyala ne babeerawo nga bali mu bbanga. Naye mbategeeza ate n'ekirala, waliwo ensonga nti oyinza okuba nga olina empewo nga wazitereeza naye n'okola empewo bye bitayagala. Kubanga nze ndi musajja, sirina ddiini, eddiini gye nnina yeyange ey'obuwangwa n'ennono, naye nga ntegeeza tiwema nga ndi mu ddiini ey'obuwangwa n'ennono gye ndimu, nga mbategeeza bwe nti bw'ogenda ggwe ng'omusamize n'ogenda n'olya embizzi nga bakolera lubaalewo, n'ogenda n'olya ebyennyanja, lubaale takkiriza bintu ebyo, lubaale abyewogoma. N'ova mu nsonga zaffe ez'amaka ate n'ogenda n'okwata mu lubaale nga tomaze kunaaba, lubaale tabyagala. Kyenva mbannyonnyola nti amaanyi ga Katonda ge yateeka ku nsi gano ge tukongojja agatuyambako mu nsi, tulina okuba nga galina ebintu bye gatakkiriza, kubanga go ga njawulo. Era Katonda yagatonda ate gayamba abantu bannansi, ate naffe tugakuume bulungi gabe nga tugatambuza. Ensonga yange eri bweti nti ewaffe wano tusinze enkebera, tulinayo amaanyi ag'enjawulo agakebera. Era kyova olaba nti n'obujjanjabi bwenkozesa wano bwa njawulo. Kyova olaba nti nfumba, nina eddagala ly'enfumba nendifumba mu seppiki, nenteekawo ebbaafu wano ng'amazzi gannyogoga, amazzi agannyogoga ngegafuuka agookya. Kale nemba nga nkyusa nti ebibadde byokya binyogoge, ebibadde binyogoga bifuuke ebyokya, osobole okufuna omukisa gwo gutambule. Ebyo bina bintu byolaba bisinziira mu mukisa omuntu gw'alina. Omuntu Katonda yamutonda tiwaliwo alina omukisa omutono ogutambula empola, newabeerawo n'alina omukisa ogutambula ennyo, ate newabeerawo omukisa gwe boonoonye. Kati emikisa egyo gyonna tusobola ogikwatiza awamu ne tuzitereeza nisobola okutambula. Kubanga ekisoose ekisinga okubonyaabonya abantu nti be bantu obutamanya nti nina kino ekintawaanya. Bw'oba ofunye obubonero obw'enjawulo bw'ototegeera, dduka mangu, kubanga waliwo olubaale obubonero bwaleeta ng'oli mu era abamu baliyita ddogo, nti eddogo lyannumbi lyazze nenkola. Oluusi maanyi ag'enjawulo ge gakunoonya era gakulabula nti weetuli, genda otunoonye tukusobole okukuyamba. Kati kwe tusinziira ne tumuyamba omuntu oyo ku maanyi ago g'alina, ne tusobola okugatambuza ne tugatereeza ne gagenda gamuyamba. So bannaawe mbannyonnyola abali ku lutimbe kuno, mbagamba bwe nti omuntu asamira taba mutemu, taba musaddaasi w'abantu, yalina empisa ezisookerwako, kubanga ye yasse emize egyo emibi. Okusamira, kigambo kusamira oba kusamize kitegeeza kusamize, omusamize. Era kyova olaba nti empisa zaffe abasamize ze tulina, nti tulina empisa zaffe zanjawulo nnyo n'abantu. Oyinza okundaba wano nga Mukama Katonda effeesi yeyampa nga mbi, naye ng'ate omutima gwange mulungi nnyo okusingako n'abo bagamba nti bannaddiini. So mbannyonnyola baganda bange, mujje gye tuli tusobole okutambuza ensi yaffe nga bwetambula. Munnyonnyole ensi eyaliwo kati, eyaliwo emabega n'eriwo kati byanjawulo, kubanga abantu bategeera nnyo okusingako bwe baali. Kyova olaba nti abantu bategedde nnyo, bategeera ne bawakanya n'amadiini, bagamba amadiini gano bwe kati. Kyova olaba nti nsanyukira nnyo omusajja Kasumba abuulira abantu ekituufu ekiriwo mu ggwanga nti amadiini gatuzizza nnyo emabega, naye tusaba abagakkirizaamu temundaba bubi, naye mugende mu maaso, kubanga buli omu alina choice ye
gyagendera tubadde tusaba nti abantu abalina ebizibu byammwe mujje ate nammwe bannaddiini nammwe mbakolako kubanga bapasita ewange bajjayo ne mbasabira ne nsobola okubawonya ne bagenda bafuna ebyabwe naye lwakuba bajja mu mpola ate n'ekirala nti tubadde tusaba naffe abantu abatujjamu mutusanyukireko olunaku lwe tubawa ku nzaalo enzaalo tuzigaba ne muzifuna naye we mumala okuzaala ate abaana mubatwala mu kanisa obugagga abantu twagala tubabuulire ekituufu obugagga gwe mukisa omuntu bw'afuna omukisa aba amaze okufuna obugagga kubanga buli kimu kyonna kimugondera mu nsi mwali buli watambula abantu bamwagala aba n'emikwano egy'enjawulo afuna abantu ab'enjawulo buli omu amulaba mu kiti kye ogwo gwe mukisa teri musawo wa kinnansi agaba bugagga agaba mukisa ogwo omukisa ne gugenda mu maaso n'oloka n'otandika okugenda n'ofuna by'oyagala obwe bugagga eddagala gyeri ery'omukisa naye nga obugagga omuntu abugaba kubanga ojja kuŋŋamba nti jjajja wampadde obugagga eddagala lyewampadde lya bugagga naye kakati wakisigaggalira ebintu bitambula mpola mpola nga bw'olaba Katonda bwe yabikola ki kubanga naawe bwakuzaala osooka kutuula kwavula n'olyoka otambula n'ogenda gy'ogenda ate n'otandika okwogera so Katonda bwe bityo bitambula naye tebitwala nnyo budde nnyo bbanga ddene naye si bugagga naye mukisa mu mukisa mw'ojja obugagga kati omuntu okujja ewuwo ajja na nte na mbuzi ajja naki mikwano gyange abalungi ewange nkozesa mubisi gwa njuki era sigukutuma wabula ojja ewange byonna ebikozesebwa obisangayo osooka okujja ewange n'akasente akatono k'owulira gyekekanazitowa mu nsawo yange kankatwalire jjajja nensobola okutandika okukolako kubanga kyennoonya sinze siri mubbi naye njagala nnyo omuntu ajja ewange mutandikireko asobole okulabako kyayagala afune agende naye aleete ne banne nababa balina ebizibu abasitwe bajje bafune omukisa ate saagala muntu kujja wange muntu alina omutima omubi woba alina omutima omubi tojja wange kubanga ewange lubaala akulaba n'akugoba nagamba ono wa mutima mubi sijja mujjanjaba genda naye woba olina omutima omulungi ng'onooyamba banno omukisa nja gukuwa ogende ogufune oyambe abatalina nabo basobole okufuna emikisa bafune obulamu obweyagaza mu nsi yaffe gamukisa bizinesi azikoze tezitambula afuna obubenje obumu obw'ebooda n'obw'emmotoka yandyagadde okujja yeetaaga okumanya jjajja asobola okujja olunaku lw'otaliiyo abantu beetaaga okumanya okola lunaku ki wano ne lw'otalina kubeerawo olunaku lw'embuga lunaku ki jjajja lwowa abazzukulu mikwano gyange abalungi abandaba mbategeeza nti nkola lunaku lwakutaano na lwamukaaga olw'essande ndukolako kitundu nengenda nempumula neninda mande nengenda mu ofiisi y'abasawo b'ekinnansi benkulembera naye mbategeeza nti bw'oba ofunye accident manya waliwo ekintu ekikulira emabega manya ti waliwo ekikunoonya waliwo accident ez'obuzi newabeerawo ne accident ez'enjawulo omuntu oyinza okubeerawo n'ofuna accident za mirundi 3 obwo buba bubonero kiki ekikunoonya ng'oyinza okulowooza nti kugenda mu kkanisa ogenda mu kkanisa tejja kukuyamba eyo nayo abakuyamba tebaliyo kubanga nabo abagenze mu kkanisa okusaba bagaanye okutuula batuula ku ntebe bajeemedde Katonda naye gwe agenze n'otosinkana omuntu atudde wansi ku mukeeka ekitegeeza nti amanyi obwa Katonda kyova olaba ffe tubagamba nti afuna obubonero obw'enjawulo mudduke gye tuli tusobole okubayamba ate bwe tuba kigaanye kubanga ne Katonda ayinza okuba nga yalemererwa n'akuwunda n'akutonda ne mu kutonda n'obeera omulema aba yasobya aba teyasobya so naffe tetuli Katonda ate tusuubira ti ebintu byammwe biba mugiridde nyinza obikolako ne bisobola okuba nga biggwa bulungi nga nze gye mbalumira mayingu